mubimpimpi bannaluzungu ekigambo musango mu luzungu bakita case oba tukanya bakamoge mabegakaawo baze baweebwako obujulizi abajulizi bwe baggwayo n'obujulizi bwabwe kooti ne baga nti you have a case to answer mulina omusango gw'okwewozaako bajjooje bonna mu keesi mwe baziikwa mu keesi n'emisango gyabwe mwe baziikwa. Allah tumwebaze. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Kaakati video gye tusoose okulaba ya mukadde waffe Sheikh Kiti. Sheikh Kiti ono yasinga okubatabula ku internet ne munyiiga nange yanyiizanga nnyo. Naye okuva lwe nategeera obusiraamu endowooza yaabwo buli ku level ki bwategekerwa abantu bafaana batya, Sheikh Kiti katachanyiza wabula nsaasira musaasire. Omuntu yenna atasobola kwawula kye bayita case ey'omusango ne case eziikibwamu abafu nga muntu mukulu ng'oyo kati omusuubiramu ki ekirala eky'amagezi? Omusuubiramu ki? Bassebo ne bannyabo bw'obeera omukristaayo ng'omusiraamu ayogera ebintu n'onyiiga gwe oyina ekizibu, kubanga gwe atamanyi bantu b'odiiringa nabo. Abasiraamu baakusaasirwa, beetaaga kusaasirwa. Obusiraamu bwategekebwa abantu abatalowooza, abatafumiitiriza, abataasomako, be bateekwa okububeeramu nga oli talowooza nga baamugyamu endowooza ye ey'obuntu, nga baamugyamu endowooza tasobola na kufumiitiriza. Kuba kati Sheikh Kiti asobola okutuula mu darasi oba darusu n'ayogera ebigambo ebifaana bwe bityo nga mutuddemu dokita mu muzikiti, naye kubanga baakyusa endowooza ye, baamugyamu okutegeera n'okulowooza kwe, naye n'akuba takibiri naga nti wallahi ya Mungu abakristaayo balabye wama kye baba baziika mu keesi kubanga kiraga gubasinze nga naye yasoma nga tasobola kulowooza nti naye keesi kye bayita omusango kisipeeringibwa kitya, ne keesi kye bayita esanduuko eziikibwamu kisipeeringibwa kitya, nga takirowooza. Kubanga bw'omala n'oyingira mu busiraamu n'obuggweramu kye bayita nti omuntu aggweredde mu kintu, ogenda okusoma Qur'ani n'obusiraamu obutegeere bulungi ng'endowooza yo bamaze ogikyusa nga tokyerowooleza. Y'ensonga lwaki basobola okugamba ng'oli profesa nti enswera bw'egwa mu caayi togijjaamu. Bw'abaayo caayi n'egwa mu caayi ng'ayokya nti ginyike. Lwaki oginyika? Kubanga mu kiwawaatiro ekimulimu eddagala, ekirala mulimu obutwa, n'olwekyo nyika ate bw'omala onywe. Ne bakugamba oli musiraamu mutegeevu, omuntu omutegeevu nga wasoma n'otuuka ne kasozi k'abayivu Makerere ng'oli muyivu, ne bagamba nti emmere bw'egwa wansi ky'oba okola si kirala, girondewo. Bw'omala ogirondawo ogirye, kubanga muyo mulimu bw'ogirekawo sitaani ajja kugirya, saana ajja girya, ojja kuba ogabudde sitaani, naawe n'osanga omuntu omutegeevu nga naawe okola ebyo. Naye ekyo kivaawa? Sooka owulize vidiyo eno nze gye nkulaga ekyo kivaawa. Sooka owulize Sheikh ono. Obutasanirira olw'olumu sunna. Agambye ki? Obutasanirira. Sheikh omuwulidde n'akugamba nti obutasala nviiri ne zisenyuka n'otazisanirira na kuzisanirira, eyo sunna. Esunna era ojja kusanga omusiraamu nga naye akitwala nti kituufu, agaana okutwala abaana mu saaluuni kubanga ayagala bafune sunna. N'osanga oli ng'alina enkyakya ng'akyenyumirizaamu, musajja mukulu alina enkyakya, naye omanyi lwaki? Kubanga baamugamba enkyakya ezo ku lunaku lw'ekiyama wali nga bayita ku siraatu egenda kuba eseerera nnyo, era n'alaba omuntu alina enkyakya neyeegoma naga kale singa nze mbadde nazo, singa nze mbadde n'enkyakya ezo, kubanga ku siraatwa enkyakya ezo ze zigenda okukola nga pireri
zinyamba obutagwayo nosanga omuntu nga mukulu naye nga naye akikiririzaamu era nga naye akitwala nti ensonga nkulu nnyo era sheeka yasomesezza kati nga oli mukristaayo ng'otandika kuyomba n'oyo afaanana bw'atyo oyo tola nti yeetaaga kumusaasira busaasizi naye ekizibu kiva luddawa ekizibu kyekino ekisookera ddala nabbi waabwe yennyini muhammadi sallallahu alaihi wasallama Qur'ani emwogerako mu ssuula ey'omusanvu aya 157 nti ye nabbi yali teyasoma era nga tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika newankubadde okukulukuunya kati ye oyo gubagoberera kati nabbi ataasoma omusuubiramu ki osuubira ki ngambye essuula ya 7 ebyo biwandiiko ssuula ya 7 aya 157 ate era Qur'ani negamba mu ssuula y'e62 essuula ya 62 surat al-Jumaa aya ya 2 negamba bweti ye yoyo eyatuma mu baali batamanyi kusoma omubaka Muhammadi ng'ava mu bo okiraba nti ye Muhammadi teyakoma ku butasoma naye bwe baali bamutuma tebaamutuma mu bahaji bakaluba abayivu era mu abayivu abali mu busiraamu mumenyeka nnyo y'ensonga lwaki bwe muleeta ebintu eby'amagezi muwakanyizibwa kubanga obusiraamu toteekwa kububeeramu ng'olowooza ng'ofumiitiriza oteekwa kububeeramu nga bakugamba tema empale ng'omusajja kubanga empale bw'otoogitema egenda kweya mu ttaka eyingiza obukyafu mu muzikiti kigambo y'omu yennyini imaama ayimiridde emimbala ali nagamba mwe abakazi ate mwe mukweyese mujje nga mwera ekkubo nga mulinga abakesise muyingize ettaka mu muzikiti kati ne weebuuza nti ettaka eriri ku mpale y'abasiraamu abasajja lyawukana litya n'empale eriri mu jalabibina ey'abakazi bino ebigoye byabwe bigenda bikweya nga byera ettaka njawulo ki gwe naawe kirowooze lwaki gwe omusajja bakutemesa empale n'obeera mu kkubo n'olowooza nti eyo teyakazi wayambadde ya mutoowo nga bakugambye nti ejja kuleeta ettaka mu muzikiti naye ate y'omukazi n'ayambala ebigenda bikweya kati bw'osanga omuntu afaanana bw'atyo akkiriza buli kye bamugambye ng'afaanana bw'atyo gwe n'oyagala okaayane naye n'oyagala omuyombe n'oyagala omunyiigire oba onyiigira wa bwereere abantu bano beetaaga kubasabira na kubasaasira y'ensonga lwaki baba ffe tubabuulira enjiri mu bukakkamu lwaki kubanga twategeera ekizibu kyabwe nti si be bo naye baabakwata ne babayingiza mu kintu nga nabo kennyininyini tebakimanyi ne bamukwata ne bamuyingizaamu endowooza nti buli lwogamba nti Katonda azaala kitegeeza alina omukazi omuntu kati alowooza bw'atyo tola nti yeetaaga kumusaasira tiyeetaaga kumuyombesa edda nange nayombanga nabo nga sinabategeera naye bwe natuula n'ensoma kye bayita obusiraamu n'entegeera endowooza yaabwe n'engeri gye bategeeramu ebintu kati sikyanyiigira basiraamu nsomesa basomese nga kyendi mukola kati bategeere nti ekintu kye balimu kifu bwe fufululu baabayingiza mu kintu ekifu bwe fufululu ekitalina gye kigenda kubatwala beetaaga kuyamba beetaaga kubayamba oli n'omusanga ng'akutte n'ejjambiya alwanira kwesiga musaayi gwa nte ffe tuteekwa okusala naye nga talina na aya neeki emugamba nti mwe musala ebisolo talina wadde era nga ne wano mu Uganda yabakkiriza okusala ebisolo yali kabaka ye yagamba nti abasiraamu bano nti mubakkirize basale mu nsi ezaakulaakulana ebyuma bye bisala kati ebyuma baabisiramula ddi neera n'omusanga nogaganze ntema omuntu bwe nkusanga osala ensolo nkutema naye ng'akutema talina wadde kiwandiiko kati afaanana bw'atyo omunyiigira gwe tula nti beetaaga kubasaasira gwe tula nti beetaaga kubasomesa busomesa gwe tula nti beetaaga kubayamba bayina ekizibu tula nti bayina ekizibu n'omusanga oli omusanga talina wadde busobozi bulabirira famire emu naye ng'alina abakazi bana n'azaala abaana nga tasobola nabatwala ku masomero buli mukazi balinga bwana bwa nkoko buli mukazi yabonaabona n'obwana bwe naye naye ng'agamba nze Allah yandagira bana nina kuwasa bana nze mpasa bana abakazi abasiraamu abola bayina ennaku lwakuba nti tebababuulira
era eky'omukisa omulungi kye nnina nze Katonda mpadde omukisa njogera na bangi okuyita ku mikutu gino. Abakazi abasiraamu bali mu mizikiti nga balokole, ekyo nkiddamu. Tuyina abalokole, abakazi abalokole mu mizikiti nga ye gyali kubanga atya ebiyinza okuddira, atya okumutemula, atya okumugobaganya mu maka ge. Ninga beebikkira bwibwi nenga bwakutama wansi asaba mu linnya lya Yesu. Tubayina bangi era mu ggulu mugenda kusanga bahajjati mwewuunye. Mugenti bannange n'omukazi bujo si gwe nalabanga ng'alina akakookolo ku maaso. Ninga mulokole tubayina. Lwaki? Kubanga nabo balaba nti ekintu kye balimu si kituufu. Abakazi abasiraamu babonyebonye n'obusiraamu kambabuulire. Mu ddiini y'obusiraamu ne bakugamba nti ekintu ekya bbulaaka kiba kya sitaani, kala ya sitaani. Kyokka ne bakwata kala ya sitaani nga omukazi omusiraamu gy'alina okwambala. Wegenda ku street w'onootandika okubala babambaza bibbulaaka bani. Kyokka ng'ate mu mizikiti babisomera ddala era ne bagamba nti omukazi oyo gw'olaba ku kabina ke kuliko swayitaani. Kuliko sitaani, abakazi sitaani era be bagenda okusinga mu geyeena abakazi. Jahannama egenda kwokya abakazi. Nibambi nga bali mu muzikiti talina kyakkola. Talina kyakkola. Haji ne mufumbirigana ne haji. Ne mufumbirigana ne haji. Ne mufumbiriganwa nga mwena muli bavubuka bato. Omulenzi alina emyaka 2, omuwala alina 14 kubanga bo bawasa bato nnyo bwe batyo. Ne mutuuka ne mukaddiwa. Sheeka ekifo ky'okukugulirayo emmotoka ng'ekirabo. N'aleeta akaana ak'emyaka 17 nga gw'olwo oyingidde emyaka 5. N'akaleeta n'akugamba hajati ekindeesezza omuwala ono nzize kwebaza ebbanga ly'onfumbidde kati nkankuwa ekirabo. N'akuwa ekirabo kyakugattako akazzukuluko. Nga kazzukuluko. Kakati ebyo byonna mubigumira lwaki? Kubanga bambi balina kye baabayingizaamu. Kati nze siwa kuyomba na musiraamu. Nze okuva lina bategeera. Omusiraamu ne bw'akaalaamuuka nategeera nti bayina ekintu ekyayingira mu bulamu bwabwe nga baakusomesa busomesa. Beetaaga kubayamba buyambi. Kati n'olwekyo mbadde mbasaba abakristaayo temuyomba na basiraamu, temubakyawa. Abasiraamu tusige nga tubaagala bambi. Tubabuulire buulizi mazima. Tuve tubabuulire nti ebintu bye mulimu si bituufu. Tuve tubabuulire nti n'essuubi lye muyina ery'ejjana teriiyo. Ejjana gye basuubiza amata, gye basuubiza amazzi ga lwenzoli, gye basuubiza ennyama y'ebinyonyi. N'olowooza nti eyo jjana gye basuubiza okuwasa, okwegadanga. N'olowooza nti ekyo kyekifo kya Katonda. Si kituufu. Kati bw'obanga obadde musiraamu nga okolerera jjana nga kyekyakutemya empale, kyekikukulukuunya ekyenyi ku ttaka n'ofuna enkovu mu kyenyi, mbwe enkovu egenda kubeera etawaaza, egenda okuba nga eyaka, nga bakutadde mu kabuli. Ebyo byonna bya bulimba. Enkovu eyo yegenda okusooka okuvunda. Kati bwe kibanga ekikozesa ekyo kyonna oyagala kufuna jjana, ndi wano okutegeeza ejjana teriiyo. Kubanga singa gyeri Muhammadi yandigisooseemu. Naye genda ombuulize imaamu wo, genda ombuulize imaamu akubuulire Muhammadi ali mu jjana. Era akubuulire lwaki mumusabira esswala buli swala 5 mumusaalira. Allahumma salli Muhammadi, ayi Allah saasira Muhammadi wa ala alihi n'abenjuye nga bwe wasaasira Ibrahima. Ekyo ekigambo ekyo lwakuba kibeera mu Luwarabu temukirowoozaako. Saasira Muhammadi n'enju ya Muhammadi n'ekibiina kye ekya Muhammadi be basiraamu basaasire nga bwe wasaasira Ibrahimu. Ekitegeeza Ibrahimu ye yasaasirwa dda. Lwaki Muhammadi tanasaasirwa? Bwe kibanga mu obukadde n'obukadde mumusabira nga tasaasirwanga, kati gwe kamukujjo we Uganda ani agenda okusaalira osaasirwe? Ebyo byonna tubibagamba lwa bulumi bwe tubayinako. Tetubayinaako mpalana. Nze sirina mpalana nammwe. Era muli mikwano gyange. Naye kinnuma okulanga onaaba amazzi aganyogoga amatulutulu naye nga togenda kusikira Bwakabaka. Kinnuma okulanga otemye empale olw'obusiraamu n'oswala n'otafayo n'otambula mu kkubo ng'olinga enkwale emaanyeeko obwoya naye nga
tofaayo bambi oyagala eddiini. Kinnuma okulanga togenda kusikira bulamu butaggwaawo nga ebyo byonna obikola ogenda kumaliriza obikoze. Qur'ani ekugambe mu sura ya 19 aya 71 wa inni minikum ila warid wa kana arabic hatima makidhiyan, teri n'omu mumwe wabula nga buli omu akusooka ayingira omuliro. Ekyo kinnuma y'ensonga lwaki nze nvaayo mbasomese. Sikuyinaako mpala na Kamaadi, sikuyinaako mpala na Hajjala, siyina kizibu, tontwaliranga kintu kyange kyonna. Muli mikwano gyange naye mpulira obulumi nti babakozesa ebintu byonna bye mukola naye nga togenda kufuna bulamu butaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bassebo ne banyawo buli mu Kristo Yesu. Obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu nkiddamu. Obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu. Bw'oba oyagala obulamu obutaggwaawo oyina kukkiriza Kristo Yesu. Ekyo nkikubuulidde. Teri bulamu walala. Togenda kufuna bulamu butaggwaawo. Qur'ani eno yonna eno gy'olaba eno yivi eno. Teriimu kigambo bulamu butaggwaawo. Ayat al-abadiya tekiriimu. Tekiriimu nkusiba akakalu gende wa imamu okimubuuza akikuwe. Akuwe ekigambo kimu kyokka. Ayat al-abadiya, internal life, obulamu butaggwaawo, amagara gataruhwaho. Ekigambo ekyo akikuwe mu Qur'ani tekiriimu. Kati Qur'ani namba bwe batemanyi kigambo bulamu butaggwaawo ogenda kubufuna otya? Ogenda kubufuna otya? Okujjako kusuubiza ennyama y'ebinyonyi, ejjana gye bagenda okuwasiza abakazi embeerera, ab'amabeere agatagwa. Kati bwaba wasaba amabeere gatagwa, gwe nawe weebuuza Hajjala wattu. Ozadde abaana 8 amabeere bagakamudde bagamazeemu. Ogenda gonna gaagwa galinga siripa. Kaakati gw'ogenda wa muggulu lyawa. Era mpeera ki gy'ogenda okufuna mukazi wattu. Ebigambo bino mbyogeza bulumi. Mbyogeza bulumi kubanga babatiisatiisizza ne babakuumira mu kintu ekitagenda kubagasa. Ne bakugamba ku lunaku lw'ekiyama kumanya bwe bakuteeka mu kabbuli malayika egenda kujja egenda kukubuuza ebibuuzo bigenda kubeera 5 balyoke bakubuuze. Bakubuuze. Bagenda kukubuuza malayika ekubuuze kyokka ekubuuza mu Luwarabu ng'oli Muganda. Ekyo naawe kirowooze. Tomanyi na kusaba sukaali ku dduuka ng'osaba mu Luwarabu. Kati ate malayika egenda kujja ng'ekubuuza mu Luwarabu naye gwe ng'oli Muganda. Oba kale ng'oli Munyankole, kale ng'oli mu Lugwala. Ekyo naawe kirowooze. Ekyo kinnuma. Mu malayika eryoke ekubuuze. Ekubuuze. Ani abadde imaamu wo? Ma imaamuka. Ani abadde imaamu wo? Kootamwatamwa bw'oti nga ne bakubuuza ma imaamuka n'olyoka ogamba Sheikh Abdallah Walugembe balyoke bakukuba ennyondo omutwe kubanga ansa yandibadde Qur'ani. Balyoke bakuba ennyondo omutwe mbulyoka okaabe n'amaziga ago omulanga gw'okuba abantu bonna tebaguwulira naye ente eziba ku ttale nga ziriraanyaawo y'ensonga lwaki ogenda okulanga ente eyimiridde bweti ng'eyina omuddo mu kamwa n'etunulatunula kubanga eba ewulidde Ajjala ng'akaaba gwe bakubye ennyondo nga tamanyi Luwarabu. Ekyo nno ne kikukumira mu Busiraamu ne kikutwala ne balyoka bakonkona engolo mb'oyiga luki? Luwarabu, nga weerabidde nti Oluwarabu lulinga Olunyankole lulimi ng'ennimi endala zonna. Era Muhammad bwe yali ayogera ku Bawarabu yagamba Abawarabu al-Arabu ashadu kufran wa nifaqa. Abawarabu be bannanfuusi balukulwe era be bakakafu mu butamanya mateeka ga Katonda. Kati gw'oli mu kuyiga lulimi lw'abannanfuusi. Era okumanya abannanfuusi be baawayo ne Bin-Laden waabwe gwe baali bawaana ne bamuwa mikono gy'Abamerika olw'obunnanfuusi nga babawadde ssente. Abawarabu bayita bamuzanyo. Kati mu ekirungi abaana bamu muli ku kyeyeeyo. Bwe twogera ku Bawarabu mubamanyi. Tobamanyi. Tobamanyi. Batuukirivu tomanyi bye bakola. Tolaba biri mayumba gaabwe. Tolaba mpisa zaabwe. Kyokka gwe oli mu kwesiba ku lulimi lwabwe n'eddiini yaabwe. Era olemerako oyagala kuyiga Luwarabu na buli ayogera omulaba nga omunajisi wava oyo. Era kaakati w'enjogera wakawanda emirundi nga 7. Astagfirullah, astagfirullah. Nenenyeeza teweenenya kubanga si gw'obyogedde.
nze ndi mu kubyogera ate nga byenjogera bituufu. Tomanyi Bawarabu empisa zaabwe, tomanyi neeyisa yaabwe kyogamba, tomanyi bye bakola, tomanyi engeri ki gye batunyamu bannayuganda n'abantu abalala bagenda okukola ewaabwe, tobamanyi. Tomanyi engeri ki gye bakulyako mmere ne bakuwa leftovers, tokimanyi. Tokimanyi. Kati Quran egamba al Arab esula ya 9 aya ndooza ya 9 oba 997 sijjukira bulungi, naye egamba nti al Arab Abawarabu, al Arab Abawarabu be bayitirivu mu bunnanfuusi ne mu bukafiiri ne mu butamanya mateeka ga Katonda, tebagamanyi. Bwe bagamba okutta bakutta, etteeka lya tottanga tebalimanyi, bakuwanula ku kizimbe ne bakuba wansi. Naye ogenda mu ssomero n'okubwa engolo bakuyigirize ki? Oluwarabu. Kati mwetaaga okumanya ebintu ebyo. Mumanye nti bwe tubyogerako, abyogerako temulwana bulwanyi naye, wabula munoonye bunoonya mazima, mugayi naye omusajja ono oba omukazi ono byayogera bituufu, ge mazima. Weetegereze, weebikkulire ebiwandiiko bw'oba osobola bisoma. Quran ekweri ku ssimu, bw'oba tomanyi ya Luwarabu na Luzungu, bikkule y'Oluganda kweri. Teekamu ekigambo, genda we banoonyeza ebintu, oteekemu ekigambo Luganda Quran, bajja gikuwa eya Abdallah Zaake Matovu. Tandika okusoma. Aya ze tusoma zisome. Olabe tulina kye twongera muwadde. Kati lwaki onyiigira amazima? Lwaki leediyo bwekubikkira ogyasa? Si eba yassa omuntu. Ye ogwayo okukubikira. Naye ate gwe n'okwata leediyo yo giwagula ne sente n'ogikuba ekigo kubanga ebise jjajjaawo gw'obadde osinga okwagala. Kati mikwano gyange, ekiseera kituuse oleme kubeera nga nswera. Enswera ensiru baagiziika n'omulambo. Tandika okulowooza, tandika okufumiitiriza, tandika gwe kennyini okufumiitiriza, ogambe nti naye ddala ekintu kino kye ndimu kituufu. Bwe kiba kituufu, lwaki kyakulwanira bulwanizi? Lwaki buli akigambako akyogerako mwagala kujjayo jambiya? Ate nga mwe batono mu Uganda nga bannayuganda abakristaayo be bangi n'abakulembeze ne pulezidenti mukristaayo, mwe ne muvuma Bayibuli ne watabayomba, naye ate mmwe bwe boogera ku Quran ne mwagala okulwana. Bwe kiba nga kituufu, lwaki? Ebyo byonna bitandika okubifumiitirizaako. Nkusabidde Katonda akuwa omwoyo w'okufumiitiriza, otandika okulowooza ku bintu ebifaanagana bwe bityo. Otandika okugamba naye ekintu kyaffe kino kiki bakweka, lwaki tebaagala akyogerako? Bw'onookola bw'otyo ogenda kuwangula, ojja kubeera omu ku abo abasikira obulamu obutaggwaawo. Nsaba Katonda akumpeera omukisa, Katonda akunyambire, Katonda akubikkula amaaso, sigana ag'okungulu olaba, naye nsaba Katonda akubikkule gali amaaso ag'omu mutima. Vidiyo eno ogifune bulungi nga towuliramu muntu ng'akulumba, naye ng'owuliramu muntu akuyamba. Nkusabidde Katonda akole ekyo. Nsabye Katonda abikkule amaaso go ag'omutima, otandika okufumiitiriza, otandika okulowooza, otandika okugamba naye mu butuufu ekintu kino kye ndimu kituufu. Ofune ku birowoozo ebifaanana bwe bityo, otandika okunoonyereza. Kale kikutwaleko ne mu kusaba, ogambe nti Mukama, mbikkulira ddala omusajja ono byayogera obanga bituufu, obanga ddala Yesu yagaba obulamu kimbikkulire, oba ddala ng'obukristaayo bwe butuufu bumbikkulire, obanga ddala nina okuleka Muhammad nzikirize Yesu kimbikkulire. Nsabayo omuntu omu waakiri, Katonda akuyamba otandike okulowooza n'okusaba essaala eyo. Manyi nti Katonda ayogera, ajja kwogera naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saagala kusukkaawo mikwano gyange, mbaagaliza obulungi bwa Katonda. Ekisa